journalists be allowed in. And the press, after being invited, will also be allowed in. No. Yes. Vetted how? I don't know. Yes. So you want to go in I'm here. two people. And he's My lawyer too. Ana msharingi wabadde okwesikasika ne bagikoona video yaffe nekutuka so tubebaza bagamba nti mudde musharinge sharinga video yaffe bagenze ne bagikoona nekutuka so tubebaza. We are here before. How many are you? This is our leader. This is our leader. All people. I found the talk to our leader. He's here. The chief magistrate has said, unless if Bana emisharinga tukyali wano bakyakulemesa wano ku kooti kubeera nga tuyingira naye tugezaako kubeera nga tuddamu video yaffe olaba wano wali okwesika wano you move away, leave the parties which are supposed to enter. We sort them out here and they enter. bannaye sharinga video yaffe. Organize and they enter. Time is running out. Please, Honorable, I request you advise them. I came to court. They came on their own. Please, people, you first stay away. Bannaye sharinge wakyaliwo okusika omuguwa kooti tebakkiriza abantu kuyingiramu wakyaliwo okusika omuguwa bannaye sharinga And court is proceeding. People, can we first move away? First move away. Can we first move away? First move away. Yes. Yes. bannaye sharinga Please, people, can we move away first of all, such that we observe social distance and also... Officer, by keeping us here, you probably can. You can't let us going out. We are here on time, we don't want to be late for court. The magistrate will say, Yeah, but I mean, we are here on time. Can I just go in court? saying that to get organized, then they are around. Which people? I am here with my lawyer. Yes. People, you get away, let this one be allowed to enter. Okay? But officer, they're not blocking the door. I want only 3 people here and this people here. Only 3 people here. even Mr. Mitaka is on the way. I'm part of If we it. don't wait, we will first wait. bannaye musharingi Can we go in? Make sure we don't miss our case. bannaye sharinga wakyaliwo obuzibu okusikagana wano muguwa tebakkiriza abantu kuyingira twegamba tubebaza mwena abalungu bano bebayimiriza pulezidenti bwe bati tuli bampisa nnyo omwana people power Let us organize ourselves. We are saying we organize ourselves now. Sheriff,
Now the challenge is, if you allow him to enter, people will come, but they're not going to. Others are still coming. The person is one is here, the one in they come on their own and he came alone. So you let him enter. Sharing a video of the social he didn't call anyone, he came alone. So to the government sharing a video. Tubebaza mina abali Erigon to the government sharing it. Wabaddewo enkole tabadde nnungi y'okusiba omuguwa naye wano wakyaliwo okubeera nti tebakkiriza muntu yenna okuyingira munda baagala lawyer ne pulezidenti waffe yekka yalina okugenda munda so tubeebaza mwenna abali Erigon sharinga omukulembeze waffe bakyamulemesa wano ku gate naye tubeebaza mwenna abali eyo tubagamba nti sharinge tugende mu maaso bana I'm sharing a video wakyaliwo president waffe bakyamulemesa okubeera nga ayingira baagala abantu basatu bokka be balina okubeera nga bagenda mu kkooti so ekitakkirizibwa abantu baagala okubeera nga bagenda okuwulira ku misango tubeebaza mwenna abali eyo Let him enter. You move out. Let him enter. Let sharing a video wakyaliwo okusika omuguwa wano ku kooti wakayinja akamunawo temutandika fujo let our president enter. Totusomera bipapula nawe batuddejo mwatuziza muno meeting bwamwe obwekisi abana abali eyo abali abe babasiriwazamu abatalya tubeebaza mwenna abali eyo era mulaba kamera wetunudde abasajja tebakkiriza abantu okuyingira mu kooti naye twalabyeko meeting z'abakyala wano abavuganya mu saidi ya NRM nga bakuba meeting ezimenya amateeka naye tewali muntu yabogeddeko olwaleero tewali muntu aze wano nga talina masiki abantu bonna abali wano balina masiki so buli omu sharing banaye sharing banaye I'm sharing a video wakyaliwo okunegotiatinga okuyingira munda wakyaliwo okusika omuguwa wano so kubagamba nti sharing a video eno sharing a video banaye waliwo ebiteekateeka bye bateese wano Abannayuganda bye tusobola kukkiriza tulabyeko meeting z'abantu ba NRM nga bazikubanga zingi abantu bangi naye okutuuka ku waffe tebamukkiriza ne twewuunya Uganda erimu abaana n'ebyana oba kiki so tubeebaza mwenna abali Erigon TV shari wano wakyaliwo omusi bano babakozesa bukozesa gwe nze mbadde manyi oli w'amawulire
Tetutandika mu kisajjula embeera bino ebisajja byatudde kuva gye tulwanyisa tusooke tulwanyisa omukulembeze ayingiremu. Baganda bange musharinge. I don't know. Sharinga tukyali wano tumaze almost 15 minutes ng'abasajja bakyakulemesa olaba nti pulezidenti waffe ayingira mu kooti so bateesewo obuteekateeka obutategeerekeka abasirikale omulaba ali ku gaadi batulemesa okubeera nga tuyingira munda so tubeebaza mwenna abali ku Elgon Investigators TV musharinge video Randai sharing a video. Ora be camera wetu nude woteka nawe. Era camera mugira wetu nude wali kulembeze waffe. Sajja bakulemesa sajja yali ku gadi wakayinja kamu. Yingide solo kumenya gete musembereyo. We want our president to enter. Sharing. Police etesewa nembeera nga tekkiriza mukulembeze waffe nga bagamba nti alina okuyingira yenka kati tukkiriza tutya nti agenda kubeera safe mu ndeeyi gy'agenda nga tewali bantu abamutunuuliddeku so tubeebaza mwenna abali ku Elgon Investigators TV sharinga Sullivan Uganda. abali eyo mwenna sharinga video yaffe sharinga bannaffe abali eyo tubeebaza okubeera nti Elgon Investigators TV embeera wano ekyali nzibu mukulembeze waffe bamulemesezza okuyingira mu kooti mbeera ekyali nzibu so tubagamba nti musharinge tukyali wano ku gate eziyingira mu kooti twakamala wano 15 minutes naye tewali kye batugamba tebalina kye batugamba mbeera ekyali nzibu nga bwe mulaba tugezaako okubeera nga abasajja bakyatulemesa n'abanamateeka abajja babalemesa okuyingira so mbeera bwetyo bweri mbeera ekyali nzibu wano ku High Court Mbale abasajja bazze mu bya negotiatinga just batukkiriza tubagamba nti n'abamannamateeka abazze wano bakyabalemesa okuyingira pulezidenti waffe bakyamulemeseza sharing a video wano wetwogerera tuli ku miryango oba ku gate eyingiza abantu mu kooti abasajja bakyatulemesa era njagala mbategeeze nti mbeera bwetyo bweri gate bagigadde nga tebakkiriza muntu yenna ne pulezidenti mwennyini ne Kawaaba Musango bakyamulemesa okubeera ng'ayingira munda omulebuzi ye yatuyise dda obudde bwatuyiseeko dda tewatuyise wano mu time naye tukyali wano tuli stark abasajja tebalina kye batugamba okulaba nga omusango gugenda mu maaso
era omulamuzi kyemmanyi ali mu kooti yatudde ng'alindiridde omukulembeze kubeera nga atukayo omusango gutandika okuwulirwa naye embeera eri wano nzibu nnyo abasajja bakyatulemesa tebanatukkiriza kubeera nga tuyingira so tubebaza mwenna abali ku Elgon Investigators TV twetaaga message eno mugisharinge buli omu agigabane sharinga beera bwetyo bweri baganda bange abali ejo abasajja abatulemesezza mbagamba nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu alina okuyingira n'abantu babiri babeere mu kooti abantu basatu ekitasoboka tulabyeko meeting zabadde zikubiddwa wano n'omukyala Lydia Onyoto ng'omukyala oyo yakulembera abakyala ba NRM yabadde n'eraale nga mpitirivu nnyo mu bitundu by'e Malale mu Industrial State Division naye bwe batuuse ku DPC okumugamba yagambye mbadde siri aweya naye olwaleero Honorable Kyagulanyi Ssentamu bwazze ndowooza waluzukuse n'avaayo mu tulo oli yali yeebase so tubagamba nti musharinga vidiyo tukyali wano kano abasajja bakola just ejjoogo babakozesa bukozesa Lydia Onyoto yabadde ne meeting muziraba Colette Kitutu yalina meeting mu Manafa district naye poliisi teyavaayo kulemesa bakyala abo okubeera nga bagenda mu maaso naki ne meeting so tubeebaza mwenna abali tubeebaza mwenna abali Allah yesabiki akiyaha. sharing a video. Abantu kooti batulemesezza sajja tebakyakiriza omuntu yenna okuyingira mu kooti beera bwetyo bweri balungi abali ku Elgon Investigators TV abasajja batulemesezza kooti okubeera nga egenda mu maaso so abaliyo mwenna abali ku Elgon Investigators TV tuli wano bweru tukyali wano ebweru tukyali ku kooti abasajja batulemesezza Nokwe bagamba nti parties to the case kitegeeza bapulida baffe bonna bakkiriza okuyingira wati naye kati ababiri bali bweru ate nga Honorable Merat Segona ye lead counsel mu musango omugaana otya kuyingira babolereko mu lugisa abantu bawulire baliyo bamasa abamuli bulafiyo muli khubona lili khutya mumoniano khukoti yefe yembale mumanye muri era bona kyemalira bweyo kyesile kumusi busa ate ashili abe kumutikhinyi umusango kwezi khwaira tuyingire tuyingire bakiriza ewo bannaye batugulire bannamawulire tuyingire embeera bwetyo bekyali
you.